Mwetusisinkanira abantu abalina ebizibu ebyenjawulo abasobeddwa abagala okubawa ku magezi era ng'olunaku olwaleero waliwo omuvubuka obabeera muvubuka naye abakyali myaka gya kivubuka naye kati mwami ekyokubeera nga alina emyaka 31 tekimuggyako kuba nti semaka era kaakati omwami ono agamba yakula oba nga takimanyiiko nti omukyala eyamukoza si yamuzaala. Kakati agamba emboozi ye eri bweti maama we okumuzaala bamufunisa olubuto ng'asoma bw'amala okuzaala taata we n'amugamba nno ku bintu bibiri ogenda kulondako bibiri kimu okusuulawo omwana ono ewa kitaawe n'oddayo ku ssomero oba n'osigala ewaka n'omuyonsa ebyokusoma n'obivaamu yalina okulondawo ekyokudda ku ssomero n'asuula omwana mbu n'agenda n'asoma n'amutwalira kitaawe n'amaliriza ne bamutikkira bwe baamaliriza mbu okumutikira n'afumbirwa n'omusajja omulala n'agenda naye omwana ono agamba akuze essaawa zino alina emyaka 31 yakula takimanyi nti omukyala eyamukoza si yennyina amuzaala n'asoma n'atuuka n'okumalako nga takimanyi agamba aba ali awo nga bajja bazunga n'ebifaananyi bwatyo bwe yakyogedde olunga bani abajja bazunga abeeri ewaabwe wa maama we nga bamugamba kakati nno ky'olina okumanya nti oyo omukazi si yennyoko eyali akuzaala kyono ye maama nga bamunyumiza story nga bwe tugikunyumizza nga bamugamba maama wo y'ono naye ate ekyembi kati yafa bajja amaze kufa bajja amaze kufa nagamba nze nabatunuulira nesikifunamu buzibu bwonna kuba nali simanyi nti ninayo maama omulala tekyannuma teyajjaako yadde okumunoonyako wadde n'omulundi n'ogumu agamba ekituufu bw'aba ng'oli ye maama we ddala teyafunako mutima gwa mwana gugamba nti kanzireyo omwana wange munoonye ne bwe yamala okusoma ne bwe yafumbirwa kakati ne bamugamba nno ky'olina okukola olina okugenda ku malaala ago oyiwekokko ettaka ate bw'onooba nga tokoze kintu ekyo togenda kufuna mirembe obulamu bwo bwonna bamutiisatiisa omwami ono n'agamba kaakati bano bawulira nga amalaalo gasinga nnyo okubeera maama bwe yali nga mulamu lwaki bavaayo kati lwaki bavaayo ssaawa zino nga bankaka okugenda ku malaalo nga tebaavaayo kunnoonya n'enkula okutuuka wano nga simanyi nti ninayo ne maama wange anzaalira ddala myaka 31 ne bateekako n'okumutiisatiisa mbw ajja funa ebizibu kakati agamba nze ne musajja mulokole bwe ntunuulira ebintu bye baŋŋamba okukola ndabanga abantu abantwala mu bintu by'okusinza sitaani naye lwakuba bali bantu bakulu n'agamba kaŋŋende mu KIJJA bampe ku magezi nkole ntya bamufuukidde ekizibu bamugamba kimukakatako ateekwa buteekwa muli yeebuuza ekigendererwa ky'abano kiki kye baagala okunkola lwaki bankaka amalaalo ga mmange nga tebasobola kunnoonya nga ndi muto munoti 755 339 885 nexus Anti Ben wanjisebo waba kuwonereza n'okuliza sebo pese nkwagala nnyo naye ayenza nnyo Godfrey ono buyinza Godfrey wa butungulu sebo Anti Ben amagezi gengenda okuwa omuvubuka oyo takkiriza kubikola takkiriza abannyonnyole nti nga olaba mu firamu twagala okulya ne mu bulokole tebakkirize kuba naamukyawa abamu bajja kumukyawa naye kumi terikyawa omu era bamala kumwagala nga maama afudde success hala sorry Success FM Success hello wanjisebo mwebale tuweereza n'okuliza sebo ono kawaya brand nga nsaluka kubuki nakasongola yesebo kakati magezi atwagambe nti mwali mulowooza nti oli yatanzaala si yenze kuba ali mumunoonya luli nga nnyina yakafa saa zino bamunoonya kati muzungirawo babalaba balina ebyokugaga bebagala bajja bazunga bajja bamuzungira kabagambe banaye mwalabe ozi si yenze okosi kuvuma ati wanjisebo webale tuweereza nawe okuwuliriza mukwano kunyanja mwami ani lupa yesebo akati akalaza kenyamba omwami oyo oba kyalina okukola kiri kimu yesebo oyo gundi waabwe oyo mukyala wabeera
tavaawo kubanga bw'anaavaawo kiyinza okukola kiraga omukazi n'anyiiga nsigaddero pale kijja ku nnyanja kale n'abafu bwe bakwatibwa ebbuba success Gisebo nsanyusa nnyo nakayembaka mukitose okutuweerezako oli mulamu kumbe accent otuwulira amanya kakuweereza amanya mpitwa Richard okuva Erugazi Richard kakati mbadde nteesa omusajja takkiriza balabye akuze kati okubanga yali ng'akyali muto lwaki tebajja ne bamunoonya naye olowooza kigendererwa ki ekiri wakati awo olowooza kiki ennyo takkiriza success wangi naawe okuliriza sebo Giovanni Kevumba yesebo ali atya omukulu omukulu gyali bulungi kakati yesebo omwami Magezi takkiriza ebyo byakweraguzaguza takkiriza oli okusalatamu yennyina kubanga abamukozeza kuba mugamba munnanga nti kati afuuse musajja mukulu eri munnaye takkiriza agende kuba wabeera tebannamugoba yabizeemu ebyekisibesibe kale yabise bya kisiru naye ebyokujja ng'ozonga nnyo kakati twagala kugamba nti tosobola olunaku olwaleero mu puroguramu nsonga semasonga nansajja kabaka Serubiri Paul Godfrey akuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3 agenda kubeera n'owekitiibwa Dani Muliika tosubwa bannange tokola otya success wangi ndeyagala oli otya ekisitu Dani esebo wangi wafuna sponsor akubuza nenda munaye nkuko na hata mukamoli sikula yombayo mwamba siweleza mikwano kale kuwuliriza ali ngende mba Galilaya wali omubaka tebandeke kyali M2B yesebo kumulamwa mbadde ngamba yandigenzeeyo kubanga eri yewaabwe abanga waleta kimanyi nti eri bantu be nakitegeera saazi nekyamba zimagendeyo kubanga wanaaba agenze naye letafanatya mama we yafa wali kyagenda kuvaako bamutiisatiisa bwebuzibu boogera bubi bwe kibanga ekigendererwa kibadde kyakumulaga nti munnange kati okuzze ekituufu maama we yafa ne bamuziika wano lwaki bongerezaako kiri ate bwotagendeyo tojja funa mirembe kiki ekiri wakati awo bateekawo buteesi naye wali kyebagenda mukola bayinza okuba baagala bagataddeyo mu kika kye kubanga omuntu oba ategere omuntu w'ekika yetegala musembeza bayinza okuba tebasigaye kumubiisatiisa nga baagala ddeyo naye nga twali kibajja mukola olaba nga bantu be kale dda gende ayoleko ettaka maama we wali kyagenda kubeera kuba ajja kuba tagenze mu byakulaguza kolaki byakola ebyo kyebamugambye addeyo mu kika banne ekika kintu kyamaanyi nolina okubeerawo n'ekika kyo mugulu kisitu wangi maama naye abeera wa kika kyo maama munnaye gaba wa kika kyo naye ate omuntu akuzadde asigala maama amazima wadde abeera afudde abeera maama wo okay hello sorry success hello wangi sebo mwebali kuweereza nakuliriza sebo ono maasa Giovanni waniziroobu ye sebo kakati taata w'omwana oyo gyali taata w'omwana gyali mulamu gyali mulamu nsubira ekyo kyekika yesebo maama tukkirize nti yafa maama bw'aba yafa ate bano bamaama abato naye abajja nga bamulaga ebifaananyi bya maama batuufu era tabeesulwa bba naye kyaba takkiriza kwe kutiisibwatiisibwa naye afube nnyo okulaba ng'anoonya ekika kye ng'ekyataata ekika kirina gyakulidde yesebo gye bamusuula eno okugenda ewa maama kiri so simple ye ateekinga tayimu ye so si ku peesi yaabwe si ku peesi yaabwe atwale obudde bwe oba kyagalirawo bwe batiisatiisa byabwimireyo talina kijja mutuukako tabaddewo emyaka egyo gyonna naye olowooza kiki ekiri emabega w'ekyo ekintu ekyo kati ekiri emabega w'ebyo
nze nsubira omwana ono alabika ali bulungiko nga balina ensonga batunuulira sayidi yewaabwe ne batunuulira n'embeera gy'alimu kati balaba ayinza okubaako ky'abayamba kwe kwagala bamusikeesike ate ne basama okusikanga tomutiisatiisa bw'otyo so nze nandisuubidde nti atwale butwazi budde bwe tabeesulubabba kuba bamaama go ge mazima era bakojja wabula atwale butwazi budde bwe kusi ku pressure yaabwe bye batiisatiisa nti ojja kukiraba afukamira asaba awangulire ku maviivi eyo sitaani mwereere kakati gwe okiwagira ekyokugenda mbu addire ettaka eryo aliteekeyo bamukozese n'ebirala ettaka olikuliteekawa okuyiwa ku gundi ku kijja oba ku malaalo kati maama wange kiri bwekiti abambejja nti muleero bwe mba saaziika ku kitange oba maama tugeze nali sapaani kinkakatako okgenda eri gye yaziikibwa bwe mba nga nsobodde n'enkusa kakumbi n'ennimako ku bijjo ebyo kuba ekyo kya bulijjo n'enzitaanya buttaanya n'enfuka naye maama oba taata mummula mirembe ekyo kiba kimala naye ng'ate tebagaseeko biri bya buwangwa nti ate simbako eddagala omusimu gujja kukutambulirako ebyo ate baba batutte embeera eri ey'ensi eri ey'okusamira ey'okusinza abafu kubanga baatugambanga nti that day are not day. So abantu abense yasoka they could even venerate that day, they could whisper to that day. Baba tekanga kama tugaabwe namwe munange ogenze naye nsabira nyo omufa sabira matwe yanza kumanya so atwala obudde bwe agende ye eri mu budde bwe alime bulimi ku maama muge munange maama sasobola kuziikako safuna kumanyisibwa asobola okwogerera. Okay, Master Giovanni. Hello. Success. Wanjisebo. Amina nyosebo. Yabasaba mukama yali kyala. Oli mukena ebikwa. Wanjisebo. Mwami ani ono. Mwangu zazeyo. Ngoba dosirise. Oh, I tujja muna network. Ngola. Era tinga ekire mu stand. Kituufu tekiri mu stand. Taata. Ekibayi muwanguza. Mulabe ko mulenzi alina mu kutooke. Nga yensonga kiba munoonya we batyo. Lwaki tebamunoonya ng'akyalina kawugo? Naye akapinduka lwaki bakaagala. Baagala katooke. Ne banoonya akatooke. Okay. Kati akola atya? Nze mugamba bwe. Yes. Akolere ku pesiye. Ogenda okulima ku maama we. Nze kyabuli kiraita kiteekako bupapulizo. Genda akwataka kungite agenda oba ayiseeyo lwayagadde ng'omuntu yenna bw'akola. Ayimene ogwozaamu obupapulizo ate sokokola bwoti ate tutunule Kenya abantu bange koze bweti ate vaayo essaawa nga ziri bwe ziti ebyo ogenda kyennyuma gamba ebigere bina essebo kale oba temuziika bambyesonyowe tabikola kwa muntu omukulu yeesalirawo. Hello. Baana battu mwebale kubeereza. Nakuliisa nnyo ssebo. Ono Victor Edwards. Yes, Victor Edwards ebbombo. VVE ebbombo wano Kalule. Kano era nja kufundirizaako ku mulundi guno nti ebyawongo byandibadde bibeerawo. Naye ate era tubiyite eddala byawongo tugezaako na mulundi nagumu bwati okugenda mu byawo mulokole bambi ekitabyagala era ekyo takisemberezaako naye ebisigadde abikole n'obwegendereza nk'omuntu omukulu kati kwe kubuulirirwa okwo bali baganda bange baana batta okuweereza Victor tweyanziza nnyo ab'ebbombo bagambe tubaagala nnyo bakola kyamaanyi okulookinga oba ekyo kyamaanyi nnyo Success. Mwebale kuweereza abaana baama. Naawe kuwuliriza ssebo. Ono Kristeno Kamaiko omwana woota. Ye ssebo. Andi eno waffe bwiko n'endala ddala omwana soda kwali. Ssebo. Ekituufu kiri nti abazadde tubawa ekitiibwa. Naye nabo oluusi waliwo batatulengerawo. Tebabalabamu. Kyava agamba baaliwa.
aliwanga atubidde. Okay. Ndabanga abalaba ettooke ly'omwana ono. Nga liweze. Katuwesenza. Naye ekyamagezi obutabanyoma asobola okugendayo niye rituals n'obulombolombo n'atabikola. Tuisenuka Mike omwana we tati mudaana mutasingwa. Okay. Success. Hello. Hello. Wanji. Tuweereza. Naokuliza nnyabo. Nze kenteesa nze ndabira ddala nga abantu baagala byabuko omuvubuka oyo yakolamu. Mukyala ani ono ba? Mama Martin wane mukono nna. Bane Mama Martin mukono. Mama Martin yenna. Ye nnyabo. Yalabika omusajja wange kyaleka alina kasente omanyi abantu b'ensi eno baagala nnyo ebyenfuna. Baagala ebiwedde. Katuweza Mama Martin mukono. Baagala byanfuna byamwana. Yabakoyera ddala baagala ebiwedde. Hello. Wanji. Hello. Bakuyise mwami ani? Nze nkazi gye naligambye omuvubuka oyo teyagenze mu kyalo. Kwawinza okuba bamutegedde ebiddagala byala emyaka gyamala myaka sinyangu nnyo nze mbadde ngamba alibadde yeekwasa Katonda. Yayinza okumuyambamu eyo zonna obuzibu bwali